ekyatwala abalokole mu madiini ge baavaamu ng'amadiini gakoze interreligions nabo ne baga nti neyaffe wadde twavayo nayo ddiini ne baddira obulokozi ne babuteeka mu interreligious council si lwakubanga bakolayo fellowship ez'okujjula omwoyo si lwakubanga bateekateeka enkuŋŋaana eza crusade ezirokola abantu waliyo ssente naye ng'omanyi lwaki ekyewuunyisa memba wa interreligious council yasooka nga mulokole yali Yuda Iscariot abalala gwe bagoberera ekyewuunyisa abalokole babuulira nti obulokole si ddiini then why are you in interreligions kubanga bayise religions so if you're not a religion then lwaki affiliating a religion andi kati ayagala okubba sitaani yamunnyonnyola ebyawandiikibwa sitaani amala n'amugamba nti what is the definition of the word religion kati bw'oba dokita oba tokyabuuza katonda obuuza dictionary kati dictionary ejja kukuwa kye bayita religion n'ebikolwa bya religion ogambe wamma naffe tulina religion ojja kgenda weeteeke mu religion nga naye baakulokola kuva newerabira dictionary ewandiikibwa muntu bayibuli ewandiikibwa yeeruŋŋamizibwa katonda dictionary teri spiritual aid bayibuli eri spiritual aid abo bennyini abadda mu intelligence council be baatusomesa ebyawandiikibwa bino nti ebigambo byonna nga betubirina mu bayibuli byaliko okuluŋŋamizibwa kwa katonda eri abantu bayigirize abanaddawo abantu abeesigwa bagende nga bayigiriza okutuusa olwaleero naye bw'omubuuza nti kale kati ekyawandiikibwa ki ekikuzizza emabega kubanga ebyawandiikibwa bitugambye nti omuntu akwata ekyuma ekirima n'akyuka n'atunda emabega tagwanira bwakabaka bwa katonda kati gwe gwani eyeerabidde nti instructions za katonda ng'alokola agaana abantu okutunda emabega yagamba ttiimu yonna tuwaba atunda emabega mukaluti n'atunda emabega lwaki ebyawandiikibwa byonna obyerabidde eyo ne tutuuseyo nga tugamba nti money corrupts absolute power corrupts omuntu ayagala naye abeereko omukulu w'eddiini toyinza kulya ssente za sitaani n'olowooza nti onoosigala oyogera ekigambo kya Mukama